abadde Jacob Omutuusa engeri tuva ku politics. Okay. Ya Dr. Hilderman. Ate badde nga obukulembeze bumuvuga speed oba kye kigenda mu maaso. Yeah, of course katutandise babuuza biki bye mukozeewo omwaka Kapalaso yakuyimba oluyimba weekoleddewo kaki. Egundi ye yagulira abantu abatunda gonje ekyesatu ani ow'Ekyengera meya. Tomanyi nti walukaga tomanyi nti yawa abakazi entandiko ababeera ku makubo. Era nange nzijja njagala kutandikawo ka business kangako okukubo. Ekyengera agaba ssente. Omukulembeze bangabire ku ssente. So Hilderman agambe omwaka gumuzunziza nnyo etteeka lya copyright mubadde bukiika bwadde eno bwadde eno. By the way, he sparkled this off. Naye ekimuwasanyu nti next year ligenda kubeera litongozebwa mu butongole. Kati agende ku kyalo e Mawokota akole. Ne Mawokota aliyo. Mawokota oluguudo lwabwe yalukola. Kubeera agambye nti singa sibe Mawokota singa bino ebirowoozo ebiri copyright tabyowaddeeyo. Mawokota obwongo buba akola. Katwabe enteekateeka ya Honorable Hilderman Chiaga this year. One nenyumiriza mu tteeka lyange lye tukolako erya copyright kubanga tebaba kuba bannamawokota etteeka eryo senga terirowoozebwako naye olw'okuba nti bampa liivo dikolako kwe kulaba nti next year lijja kuba lifuluma then n'okukiikirira abantu baffe ab'emawokota mukisa gw'amaanyi okuba nti ebirowoozo byabwe at least bigenze ku floor ya parliament. Nze nga minisita wa arts oba mu gavumenti ey'ekisiikirize mbadde nga nsaba gavumenti okuba nti ewagira industry eno. Tewali ate ensonga lwaki naaliziyiza gavumenti ng'ewagidde ng'einvestinze neŋŋamba nti ate tebateekamu ssente. So I strongly recommend government actually ezo ssente na ntono eno industry yeetaaga okukula. Ba artist be babadde bateekamu ssente naye twetaaga okulaba nti eva mu mikono gy'abantu individual. Gavumenti ebeere nga eyinamu omutemwa ng'eyina byekola mu industry eno. So tekiri ku ssente wabula kiri ssente zikoze eki. Naleetaze okulaba ssente ezo zigenda kukola biki yeyina okubeera major focus kubanga industry zonna gavumenti eziteekamu ssente. Ffe ng'omulimu gwaffe bwe tugenda ogumu gwakola budget nakulaba nti budget y'eggwanga tugitemaatema. Mba mulyaza amaanya okubeera nti ba artist bempangadde nabo simanyi nti balina obwetaavu gavumenti bweyina obubakwatirako. So buyinza okuba bunafu bwange nga saawabula principle ku nsonga ng'eyo kubanga yansindika okubeera nga ndi minisita okusakira industry eyo n'okulaba ng'ebeera promoted. So obunafu temubuteeka ku principle mubuteeke ku kiyaga. Nze munafu okubanga principle samu updatinga nti eno ensonga mbadde ngisaba gavumenti egikoleko. So ssente si za Eddie Kenzo, ssente si z'abantu ssekinoomu wabula z'aba artist era nze nga minisita wa arts mbadde nzisaba gavumenti etandika okuinvestinga mu industry. Siriise nnyo musicale naalyagadde abantu bawulireko ku alubamu gye ndudde nga nfumba kubanga gwe mulimu gwange. So next omwaka guno basubire alubamu yange then ne bannamawokota njagala okubongera obudde. Mbadde nfa nnyo ku mirimu gy'ekibiina n'emirimu gya parliament naye ejja wansi njagala okuteeka boots on ground ye focus yange byebintu ebibiri bye njagala okukolako omwaka guno. Olabako ng'akola studio e Mawokota era tugigulawo ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi guno. Kale Hilderman ayogedde ku nsonga yeetondedde principle nti gwansinga obutajja kugamba nti zino ssente nze nazisaba intentional nga ye minister wa arts mu shadow minister mu shadow cabinet abadde agamba nga government investing ssente zino mu bayimbi because it is his mandate nga minister eyalondebwa. So ssente zino ddala ye taziinaako buzibu contrary to what principle had said. Ssente zino n'abayimbi bazeetaaga industry neezeetaaga nga woolaba nti abalimi babawo ku ssente eno nayo industry ezeetaaga kubanga multi-million businesses roam around industry business the entertainment business. So business nyingi nnyo yali teyagambako ku mukama we kati awo kye yeenenyeza era yeetonze yali busy ng'akolera abantu b'emawokota. By the abantu baba busy Jackson, you can't forget, so it's understandable. Kale Crystal Panda finally yakoze share ku Mukwano DMP